Leero nayitibwa Minister of Lands oluvannyuma lw'abakulu abamu aba Buganda okuvaayo ne bemulugunya ku byapa ebyange byennyina ebya Kiamu wali ekigo ettaka gye buvuddeko emabega awo litwali tulina kinkaana n'aba Buganda Land Board. Nze ng'omusajja omuganda era afumiitiriza nga bwe navaayo ne njatula tinze kigundu siina njawukana na Buganda ate ffe Buganda sisobola kuvaayo ne nnwana ne kabaka wange. Nabategeeza nti nali sisobola kulwana na kabaka era ensonga nali nziwummuza. Ng'omusajja afumiitiriza nasalawo nzikakkanya ensonga ezo lwakuba nali siina bulambulukufu bumala okulaba muntu gwe nali nnwana naye nga mudda saagala kwesanga tugeze nga nnwana ne kabaka wange. Naye navuddeyo nga nsinzira kufumiitiriza n'enkizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa emmengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwakabaka bwa Buganda, ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka ly'Abaganda. Wovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga bateekawo ekifaananyi kya Kabaka nti Hamuyuuna alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu. Abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu, abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor, district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor, head of surveying and mapping Buganda Land Board. Yomu yakola report emengo, yomu yagiverifying ate yagitwala ku district naja approving. Tosobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report jeji approving ate jeji verifying. Kitegeeza there is a conflict of interest. Era nkubira aba ejijjo omulanga Kizito Bakiru bamunoonyerezeeko bamukwateko nga amateeka ago gakola ki gagamba because that is conflict of interest between the private sector and the public sector. Nitubaamu n'abakyala nga Bareema bo bavudde mugano abo okusinzira ddala babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo. Kabaka ayina ettaka abadde n'ettakawo eka 320 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza Abachina n'Abayindi oba muddugavu nga gwe Kigundu gwe Sebugwawo gwe Ssekitto tebaguza wabula baguza Abachina kati n'ettaka lino libakayanira eryange eryapa ebyapa bye najja wano ku minisita w'ennyimiridde era bwenjogerera balikayanira nga baagala liguza Abayindi aba golf course. Ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikakkanya. Nze nga Kigundu afumiitiriza nasooka ensonga nembanga azeesonyiye ne nagenda okulaba nga si kyabuvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikkakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe emmengo. Ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya, Dennis Bugaya. Oyo omubbi asinziira emmengo nga yakola ligo pepa waka owa fojale nga wammanga yagenda mu media houses nakola kituyita malice, blackmail and sabotage. Wovaayo n'oyogerako nga balyoka bavaayo nga bateekawo ekyovola amulabye atiko nyingi ezifuluma Hamuyuuna alwana ne Kabaka. Nze Kigundu ow'enkima jjajja w'Obuganda nsobola okulwana n'omutanda. Nze njagala nnyo Kabaka wange era sisobola kulwana naye era nga nsinziira kufumiitiriza kyowola banvuddeyo tulwanise ng'Abaganda zino empulunguse ezeekweka emmengo ne zibba ettaka ly'Abaganda. Nga mwe mulina omulala bamuyita Kaboggoza yo yatuula wali Mmengo yakola finishing yasayininga buli kimu era ebiwandiiko tubiyina tugenda kukwata bano abantu wammanga bano bukyanga mubba ate omutuukidde kubba Kigundu omuganda munnammwe yeesobola. Kitegeeza Baganda bameka mu mwakabba abasirise wansi awo wammanga ne musanga abantu mu byalo omukyalo omukadde ne musanga ne eka ne mumugamba tuwano kati Kabaka asimbye sigaza akodde esimola 2 nga takyalina wadde waalimira agamba kabba temugasaanyizaawo. Era nkubira Katikkiro omulanga wammanga eyatusomesanga abasajja Abaganda okubeera abalambulukufu ate okubeera abeerufu nga nsinzidde wano ate nga nyimiridde ku bwerufu ogwo mulanga gwatukubiriza aveeyo agunjula abantu wano wammanga sinaki abagobe emmengo kuba buli bajja ne babba abantu batusongamu lunwe ffenna ewamu nti baaba Abaganda baki babbi neddala ffenna Abaganda tuli babbi. Wakitukkiriza abantu ab'olubatu
okusinziira Mengo ne babba ettaka lya Ssaabasajja ne babba ettaka lya Buganda ne babba n'ettaka ly'Abaganda. Nze nga Kigundu ebyapa byennyina nabijjaano wammanga mu Ministry of Lands era obuvunaanyizibwa okufulumya ebyapa ate nga sikiwa nti yali esobola okufulumya ebyapa bya freehold ate ku ttaka lya Kabaka erya Mayiro. Ekyo kyokka kikulaga ne buli bw'obagamba tugende tuggula empenda tebakkiriza nti afe bye tetubigendamu. Kati enkaayana z'ettaka zinaggwa zitya nga temwagala wadde okuleeta empapula ffenna ogenda ku ttaka okulaga obulambulukufu nti ono ayita wano n'ono ayita wano. Kino nkikola ng'omusajja Omuganda nga nnwanirira Obuganda kuba kyonna ekikolebwa bano abantu wammanga Reema, Bashiru Kizito, Kaboggoza ne Dennis Bugaya kivumaganya Abaganda ffenna okutwaliza ewamu. Kikkakkanya Obuganda ne kikkakkanya ne Ssaabasajja ate nga mbakubira omulanga bwamugenda mu ntalo zammwe ez'okubba Kabaka waffe mumujje mu ntalo zammwe mulekere okukkakkanya erinnya lya Ssaabasajja. Ssaabasajja tasobola kubeera mu nso ne mulwanira n'ataano ku 10 ne mugamba nti Kabaka agambye. Kyannaku nnyo naye nga ffe ng'Abaganda bwe tuba tetuvuddeeyo kulwanisa mbeera eno kijja kuba kya bulabe nnyo abantu okubaleka bayineeyine nga basinziira Mengo okubba ettaka ly'Abaganda, ettaka lya Ssaabasajja n'ettaka lya Buganda. Mu meeting eya leero nayitibwa wammanga wano nga ababbi bano kuba tubayinako obukakafu era tujja baawula tubaguleko emisango nga mmwe kati nga Bashiru simanyi waaki ayigi gitanamunoonyerezaako because that is conflict of interest. Tosobola kubeera nga gwe district surveyor at the same time nga gwe surveyor wa private entity. Ekitukibwako wammanga in fact ekiriwo bampita wano wammanga nga ababbi bano bazze ne baagala okukola application okusazaamu ebyapa byange. Neno ministry engeri gyetambulira ku mateeka yampandikira wammanga nti Kigundu waliwo abaagala okusazaamu ebyapa byo g'okyogerako ki walize n'abayaloyawo n'oba empozayo. Awo mwawulire emmanga nga bavuddeyo mu mawulire we najja neeteekamu okwemulugunya nti bannayo bino ebyapa byange temusobola bisazaamu ne bagenda mu mawulire nti Kigundu yeefuulidde Kabaka. Kuba kye bakolesa nga baagala ndireke nziruke nkole ki ngende bo bakwate baguze Abayindi n'Abachina. Eggwanga tuba tulitwala mu maaso oba tuba tulikakkanya bukakkanya. Kubira bannayuganda bannange bonna omulanga twagale nnyo naddala okutwaliza wamu ensi yaffe Uganda. Wetunaaleka bano abantu okukolesa structures okubba ettaka n'okukkakkanya Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza ewamu tujja kuba tudda buzima bigabula tega tugenda ki mu maaso. N'olw'ensonga kyamukisa mulungi kati ensonga eri wano era kyemmanyi wano ejja kuggwa mu bulambulukufu nga bwe kirina okuba.